Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Jiweyo. Ya la 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 la. Kamuka sememe. Hello. Wanje. Oli otya ssebo? Yendi nyabo lyetenya. Yendi mukwano. Nze bampita mama kabina ku beat. Okay, sorry. Bakuyita Kolini? Yenyabo. Kolini osinzidde wa mukwano? Sinzidde mpi. Okay. Omukyala yangamba namuzaalamu omwana. Yakugamba nti wamuzaalamu omwana? Namuleeta n'okumuleeta. Naye nga gwe tokijjukira kubeerako naye? Nabeerako naye. Oh, okay. Mukubeerako naye nangamba nafunye olubuto. Wayita wiiki nga bbiri nangamba nfunyemu omusujjasujja kate tetubeera wamu. Yangamba tefunyemu omusujjasujja. Nemugamba tekirina buzibu naye nemmanya nti waliwo ekirala kyali mukola ki okupanga. Ega wayita ennaku bbiri. N'akuddamu. N'addamu n'akuya n'angamba nagenze ku ddwaliro ne bankuya omusujja ate neteekeza ennaku ze olubuto lwakoze eki lwavuddemu. Namugamba oke tekirina buzibu. Nensiriikirira awo. Twakoma awo. Kati wayita ndowooza wiiki nga bbiri ssatu enda okulaba nga omala gwalina nenkiteera ddala. Kati kuba nkola emirimu gya safaali. Emirimu gya safaali egyo ngenda okukomawo esimu gyali akozesaako okunfiirako. Oyo omuvubuka yamuggyako layini n'agimenyaamenya. Omuvubuka yafuna ebbuba? N'amuggyako layini n'agimenyaamenya kati nabira nga talina nnamba yange sirina nnamba ye. Kati omukyalo ono wali omaze naye ebbanga ki? Ndowooza twali myezi ng'ena. Gye mweyagalira? Ekata mwagendayo emirundi emeka? Nza kulima kuba sikyagijjukira naye gyawera. Kubanga we yalinga akola nga wanyuka era buli omu ewuwo weebasenga olaba akola. Ng'atuuse? Ng'atuuse n'akeera n'addayo ku muliro. Kati awo mba ku safari gye naliko ndowooza nali maze emyezi 8 kati olwo omukwano gwe yali akola naye kuba nalina enamba yange tunyumya. Emubuuza munne yawulira bbeke nagamba gyali ewaabwe. Emugamba ennaku namba nanga madde sigiina naye nogikunoonyeza nkole ki? Njikuweereze. Njikuwe weyagimpeereza nemukoya mga beke wancawa biti wenti namubuuza yaani ono nemugamba nange kola ki nteebaako. Alemera nemugamba kale yenze Kolini. Nangamba Kolini ija kulimba nazaala dde omwana naye omwana we nemugamba sanga olubuto walunywera mu mazzi. Nemugamba naye tuba tumaze emyezi gyakola ki? Eba gyayita kuddayo twamala nangamba olubuto ekituufu nali nakulimba nali njagala gezaako okugyamu olubuto lwakulukuta nali manyi luvuddemu ne lusigalamu. Lwakulukuta kitundu? Lwakulukuta kitundu. Ekyasigala ne kimera? Kapita obudde buno. Kati nangamba naye omwana wuwo omwana tekisooka nangamba oba wakala mungambira nga tukweta omwana kuba kumutwala ku jeni byonna nkola ki nzikiriza. Namugamba oba kiri bwe kityo omwana muleeku kati nemuweereza transport okumuleeta n'atajja. Nemubeera bubi nnyo nenjogera bingi owagira n'amwita nga ndoza wese bikusinga bbiri. Wati yankuya na simu ng'akola ti ng'ajja tumuwa amannya. Kakati nzizeemu kawe mabega mwezi awo gw'omusanvu mukaga nesokoletere ku mwana waliwo anti wange senga wange nga njagala mumutwalira akole ki? Amulabeko. Nemuweza transport nanga ndasimanga embiri zange zirabika bubi n'ez'embiri nenkola ki? N'obigattako? Onna n'ebigattako. Wagira essimu n'agaana egikwata n'agikola ati okumala ebbanga lyonna nakati wenaviddeko ne ngamba ne omwana nibanga siwanga oba okubanga mugabira abasajja bangi. Buli omu amulyako ssente? Nedda ekyo natulowoozezza bulowooza. Ne ngamba ayinza okuba mugabira abasajja bangi kandi mukuya ne mugamba nno wagaana okugenda ewasenga naye senga ennaku zino abadde mulwadde ali bubi naye mpa olunaku oba kimbulya ki ekyagaana. Agamba ngenda kuya kati newe mukubira essimu takola ki? Tagikwata kati awo njagala okumanya mwana wange. Wasembyeyo ng'omukubira essimu nga tazikwata? Tazikwata kati okwosa ejjo yagikutte nemugamba naye luzanyo kyobwo bwobala nasimate nekinja kugamba obagize n'agijjako. Omwana yenkana atya? Omwana mu Desemba agenda kuba aweza omwaka. Bw'opimapimamu ebipimo nga bw'agamba bikwatagana? Ebipimapimamu wagamba nti lwakulukuta lwaba bayitamu omwezi gumu aba yazalira ku myezi 10. Naye ate olubuto olukulukuta ate ne lusigala kitundu?
awo simanyi nanga nasinzidde okwekengera njagala manye ekituufu ate namanya nti gojja kusobola okinyambako obulungi. Akola mulimu ki? Nangamba wa saluuni. Eweeyo Kibibi ali Kibibi. Amannya g'amatuufu manyiko lya Beki limulyoka bweriti manyiko sejja kukolera ewammwe bayitawo wa Mbale mpigi Mbale. Omukyalo yalina emyaka emeka? Alinga emyaka 24 26 awo ngowooza. Ogwo olina emeka? Nina emyaka 24. Ekitegeeza yali akusingako. Wensuubira. Tovaako beerako. Kolini wanyinya omwana ono wali wamuwa mannya ki? Nali namuwa Nakatudde. Kale kati gwe sirika. Osibye otya eyo ssebo? Mungi ssebo, gigenda gitya emirimu? Mpola. Nga naffe gye tuli. Bananga ono jjajja wa Pulimu. Mbadde nnoonya maama Pulimu. Obadde omwagala? Taata. Maama wa Kolini. Njikuba munnange tagikwata. Njogerako n'ani ono? Ni muganda we. Mwami ani ssebo? Kamya. Mwami Kamya. Kati munnange mbadde munoonya nga njagala kuwogerako naye essimu tagikwata. Alo? Wanjinyabo. Eno essimu si ya mwami Kamya? Ya mwami Kamya yagituwadde tumukuwe. Mwami Kamya mbadde njogerezeganya naye. Ennyabo. Noonya maama Pulimu. Maama Pulimu? Ennyabo. Pulimu nga yengana ki maama? Maama Nakatudde Pulimu. Maama. Pulimu tumuyita naye si Nakatudde. Yaani? Namakula. Ye Namakula. Kati bakanjogereko ne mwami Kamya. Hello. Ntaata munnange ononsonyiwa okutawaanya. Munnange ononsonyiwa okuteganya. Wali muzibu nnyabo. Ssebo. Nnyabo. Kaakati maama Pulimu sigenda asobola mufuna tannadda. Anti kakati ono abadde jjajja wa mwana gwe nkuwadde ate maama Pulimu tannadda. Maama we tannadda. Ndabika musubiddwa. Maama we si ye Beki. Maama we Beki, omukyala gwe bayita Beki gwe njagala. Omukyala gwe bayita taata. Pulimu mwana muto. Kibebi kyaffe omwana omuto. Maama we gwe mbadde nnoonya nga gwe njagala okwogerako naye. Ye taata, munnange ensonyiwa okutaataaganya. Oyinza okuba nakujje na ku mirimu. Simu eno olwokutalina wemulabira ngenda kubiipingako ntawo. Ali atya ye Pulimu? Yeye gyali talina buzibu yeeyagala. Kinnyabo. Mbadde kuba kati n'omutima nga gunnuma ndudde okukirabako. Yamundeeterako taddanga kundabako ne ŋŋamba oba bali bulungi. Mugambe jjajja wawe waawa? Eno Mbale Mawokota. Mbale wano Empigi. Ng'omanye eri mu Bageso. Bannange ensaasira. Nsonyiwa munnange nedda kino kyalo kyaffe ekiri wano Empigi. Embale waffe. Anti ne waffe anti. Anti eyange agirina kati ngenda kulinda. Omwana bw'anaagiza nga banti babadde bagitutte okugitereeza. Kibadde kirwadde ki maama? Mbambi kikyate. Era ndowooza kwe mutima okunnuma ne ŋŋamba oba abantu baffe bali bulungi kuba munnange oluusi tusirika ne tutamanya bantu bali ku ki. Era manyi. Amanyi bambi. Gwe mugambe nti maama Embale. Embale Empigi gwe mugambe. Ye taata w'omwana ali atya? Simanyi bulungi. Ne bambi.
kale kuba kati bonna bambuzeeko bonna basirise kubanga ne kitaawe naye nga nkuba essimu bonna tebaagala kwata masimu abaana sikitegeera naye kale weebale kunnyamba mukwano nkale ssebo kolini ekyo nnoonyaako ekirala enda makula wa lugave neyanziza nkitegedde ekyawo kati nakyo nkiwonye kati ndowooza olina w'osinziirira okwerwanako tebambulidde bingi nnyo naye kye bambuulidde kimala era kimalawo kiba kimala ekyo kye kibadde kisinga obukulu kuba kati tutegedde wendiga nakatudde nennamakulu ow'olugavi eyanziza nnyo neyanziza kale mukwano beera bulungi kale nyona ebeera bulungi kale sebo mukwano bw'otatuulangaeyo n'ogamba era nze tebansobola omugisa omuyiso otya abakadde babayita bageso naye abakadde tebabayita bagisu kakati ate bwebabeera banyankole tebabayita banyankole abanankole abakadde maluddemu nnyo mbategedde naye nze mukulya kwange watya ng'omwana wadda woono kubanga omwana atuka omugamba nti oba yamutu aku DNA mutwaye ku DNA anti kasita kyajja kasita ensaawa zaatuuka tetugamba katusookere ewasenga akebera obugere essimu tebaddamu kasaaatuka ewasenga kati akebera obugere esooka essimu nezigaana okukwatibwa okuva olwo ne sente z'enviiri aziweereza neetegese biki olunaku lutuuse essimu tezakwatwa tezaddamu kukwatibwa paka otegedde abakyala katonda keyamanyi kyalibakolera abantu bewaabwe mwannyina kojja wa pulimu ne jjajja pulimu bo tebamanyi mizannyo gya mukyalo mwala waabwe omwana waabwe tebagimanyi kati ate gattako ekyokubalala omuvubuka agamba nti ye bwe yabala bumu bw'ati kitegeeza nti omwana teyazaalibwa mu myezi 9 yazaalibwa mu myezi 10 n'okugenda andi butwengeje lwakulukuta ndowooza lwaddamu ne lwegattagattaawo kakati omukulu mu amagezi kyono kubanga bannange omukulu yanagambye emisi yasemisi yangamba katonda yatukola bubi nnyo singa yatutonda nga tusobola okwesonyiwa abakyala nze yandisoose ono yasiinye omusazi w'enviiri emitete bambi yasiinye yasiinye tusonyiwe ku lwabo abakusobezza Biti fama. Yenze Patrick walayi nga udemo live event promotion. Okay. Naye abakazi baligenda mu ggulu ddala kweri. Lwaki? Tekitugana. Uganda nga tuwe nagenda mu kubanga omukazi. Lwaki bali abasajja mbono mwana uwone nga kisuwo. Basajja be batalimba. Amakabino bali kuweza ne Mr. Jingo no Sadamik tansinza no mukirima wasika kuniyo ko salon. Yes. Mr. Kunga sategedde omwana suwe yidirandiga ate omwana bamugabye walala mugave kakati taddamu kuweerezayo ekintu kyonna kazi taddamu obuyambi bonna ate n'ekirala amuveeko afuna omukyalo omwo kale ono tumaze okuva enkozi kapeeka yesebo ndoza Colin wali awewedde bulungi yalina okufubanya okubanga mu maaso bimanyi okwekyanga n'abanga yeesembereza omwana wali obiyiseemuko Owaaye si kyomu Banisari ne mukulu Jingo mwasuza mutya namwami kasita kitegedde omwana si nakatudde omwana yenna makula abakyala bamwe ennaku zino bazaala abaana kubalirako ssente kati weebuuza lwaki okumalayo omusajja akimanyi nti omwana siwe lwaki kusabayo okuleeta omwana omutwala ewa ssenga omumukebera obugere tamuleeta mwebale tuweereza enzira amaswaki mutongo kiti atunda amanda teyanziza mukwano biti fama Nkama yakuwa obwongo anakikanyo ekisole naye mbutuufu nze bwe batuuse wali okugamba mbu olubuto lwakulukutako ekitundu olubuto olukulukalaiza nimwasigala munkyawo bannange olaba nyugunya abakazi munange era abakazi atali basitole tebali agenda kubasa kuba abakazi balimba nnyo naye kasi omusajja bambi akitegedde bannange abakyala olubuto lwakulukuta Nage. Nimusigala mukali muba mwasigala mukyulu.
nkuba nanti nkuba akafaananyi nga lukulu okuseka ekitundu nsinziira ku ggi eggi oliraba nga lyabadde lyatuseeko ne likulukuta lisigala ggi nanti sitegeera nange bulungi musigalamu enjuba oba mwalimu balongo ng'omuyi yafuluma omu n'asigalamu omu yeekulukuta mu musaayi gwe yagamba Sambagala ku 96.3 famma ekintabuli ky'omuziki